ensonga gye twayogeddeko olunaku olwajjo ensongo ey'omwana eyakubiddwa omwana omuwala Nicole obutambi bungi obuyitiŋŋanye ku mutimbagano bwagenzo okimanyi nagenza okwogera jjo ng'obutambi obulala sinnabulaba nga katambi ke nalabyeko ke kano ke twalabye ng'omwana ali bamukuba empi mu ntebe kati eriyo obutambi obulala obulaga ng'omwana bamwambudde ng'amabeere gonna gali bweru nga bamukuba bamuyiyeeko kyensuubira nti suwegi oba mu vidiyo kye babadde boogera nga bagamba amafuta galiwa era abamu kye badde bagamba mu comment section nti gabadde mafuta na mazzi bye bamuyiiridde era bw'oba weegereza videos ezo omwana we baatuse omuyira aga amazzi ge bamuyiiridde bakuyita mu nsaasire njaga kukozesa bigambo bituufu ku mpewo kubooga kuba kuzza balance yazizza balance ne yeegoga adduka emisinde ayitewo okugenda we yaseereredde n'agwa ekigwo ku madaala ne yeeyongerayo ate nga bakyaseka njagala tukuba akafaananyi bw'obeera gwe musajja eyayisa omuwala awo awaka oba kale baneiba babagulizaako bano tugeza bugeza sinnamanya nti babagulizaako bano ababadde bazze okulwanira omusajja waabwe nti nera kagundi kaakano katuuse mu maka gammwe ne bajja naye ne mukkiriza singa tugamba butya nti watya singa omwana oyo aba afiiridde awo wennyini we muli ani avunaanyizibwa kubanga babaddewo abagamba nti amuvubuka alabika yeyamuyisa awaka n'amuwaayo bamukwata era tugeze singa bawala bakugambye nti muyite mu kibira bamutwale mu kibira bakugambe twagala kulaba kukakasa ddala ddala oba kituufu ne bamukubireeyo ne bamuleka eyo be bantu abatta abantu ne tutaddamu kubalaba kyonna ekikolwa ekyakoleddwa ntegeezeddwako nti omuwala abadde hesitant okukolagana ne poliisi ye ng'agamba kimu nti bambi kyamugwanidde that is depression kyali mu kuyitamu essaawa eno eyo trauma temugitegeera oyo omwana yeetaaga counseling yeetaaga okubuulirirwa yeetaaga okuyambibwa mentally obulamu bwe bufudde from now paka lwanaasalawo ye kennyini okwezza engulu tasobola kudda mwana muto yes waliwo video zembadde ndaba endala ng'ali ku biiki ali mu bikini akola biki obwo bubadde bulamu bwe but this is her turning point okutereeza obulamu bwe era okukyusa but even before that njagala tuddeyo buzzi gwe ani akola ekikolwa ekyefaananyizaako bwe kityo nokkakana ku mwana wa muno ng'olinga akuba ekitereke otya ate nga temayinamu na karimos gamba nti bambi tumukubye kubanza olaba ndaba mubbi nga bamukuba n'ogamba bambi oba mulekeraawo oba bamukubye nnyo kimala tebamutta mwakubye omwana nga temuyinamu yadde akeesi kamu ne mumwambula ne mumukuba mu buli ango ekyo kibi bannange ate nno zibeeko ensonga ezitegeerekeka naye nga nsonga kinnuma mu butuufu ŋŋanza omuntu kinnuma emiggo gy'obukulu mmwe mugimanyi naye mumanyi emiggo gy'obukulu olaba obeera mukazi musajja n'akuyisaamu oluyi nammwe abasajja gye mubeera akazi babayisaamu empi nakuba kugina emyaka oli mwana muto ate be baana abateekeddwa okuba nga bakola ensobi naye ne wankubadde akoze ensobi yeŋŋunjula entuufu si yentuufu ngenda kusaba omwana ono yeetaaga okuyambibwa ne bwe banaaba bali bakwatiddwa tebakwatiddwa bakyensuubira nti essaawa eno kiri mu kukolebwako era okusinziira ku kyemmanyi kyesinza kwogera right now nsaba busabi omwana ono ayambibwe mentally obulamu bwe bufudde nti story eziyitiŋŋana just okumanya nti bakwambudde all over social media gwokimanyi nti ebitundu byo biri bweru ku social media ekyo kimanyi oyinza okiteebereza nga si gwe yeeyagalidde ebitundu bye ebyekyama biri all over social media mentally ekyo ng'okivuddeko omwana ono tasobola kudda ngulu mu bwongo agenda wasaba omulimu oyina kubeera sympathizing naye bw'oba wamuwa mulimu n'ogamba nti kamuyambe buyambi muwe naye mugenda kuba buli omu amulabira mu kifaananyi kya buseegu oyingira ofiisi yaani n'omugamba bambi badde nsaba mbeere secretary kale ne bwe gitaba mirimu egi oba just akole mulimu ki obufumbo layini ye ey'obufumbo ewedde eyalaava ewedde kubanga bamutwalidde mu kifaananyi ky'okubeera malaaya kyekifaananyi ekiri all over social media naye kyensaba singa afuna counseling entuufu n'ayitamu eyo trauma I believe asobola okutereera nga naye kennyini yeeyambye era nsaba poliisi kye bagigambye mwana byali mugamba nti ye yeenenya because it's her fault kimugwana eyo trauma ne byayogera essaawa eno tasobola because bamugamba kati oli all over social media abantu bakutimbye eyo trauma
yeetaagibwa kuyamba nsaba busabi bingi bye twandibadde tudiscuss nga twogera essaawa eno n'engeri program gyetali ku ekyo but tulina okuba nga tukiyisaawo kubanga bye bya society bwe bulamu bwe tutambulira olaba ffe abakulu abasinga ono omwana nga nze it's just a story ekkubibwako bweti neeyonoona obulamu bwo nekyusa life yo. How about a kid like this? Ono mwana muto. So nsabye busabye mu bulungi bambi ayambibwe era twebaza poliisi kyosofa kye mwakakolako bambi mwebale nnyo mwebalire ddala poliisi ya Uganda n'abantu abalala ababadde mu kintu kino bawera bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba omuwala ono afune justice. Kkiriza nsooke nkange mu katono nnyo bwe nti mbenga ku moto vaako.